Omuwabuzi wa President ku nsonga za Kampala Hajjati Sarah Kanyike Ssebaggala mwennyamivu olw'abaana n'abazadde abongera okusiibuuka empisa buli lukya kyagamba nti kisaawa ebibuuzo ku butya omulembe oguddako bwe gunaabeera. Nkozesa bamaama kubanga ffe basomesa abasookerako bannanga abaana batufuddeko abaana batulemye empisa z'abaana mbi nnyo bannange mufe ku baana bamaama empisa z'abaana kikulu nnyo. Ono asinzidde ku mukolo gw'okujaguza olunaku lw'abakyala mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo b'omu disitulikiti ey'e Wakiso ng'omukolo guno gwetabiddwako omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Nalwima, ssentebe wa disitulikiti Dr. Matia Rwangabwanika wamu n'abakyala abalala bangi. Munisipalite wagenda kusigalawo ko emiti emirala ate abakyala bamaama mwendeeseyo maama kit kaakati nno tugenda kubanga ndi mu kuyonsa disitulikiti yawe kubanga nagamba buli mukolo ogw'abakyala nga gwa disitulikiti gulimu Wakiso buli kwemba nsobodde okulabikako maama alabika n'akantu kayonsezaako. Hajjati Kanyike agamba nti empisa mu baana ziserebye ng'okusingira ddala buli muze gwe bakola bagukoppa ku bannyaabwe kyagamba nti kisaana okukomezebwa bunnambiro kuba kyakusaanyaawo eggwanga lino ng'akuttidde abazadde okuweerera abaana kuba y'engeri yokka ey'okubategekeramu. Bwe kiba nga gw'omulembe gwagenda tebasobola kusobola kusoma omwana we ye digiri yo muweerere abaana bamaabwe. Ye Honorable Betty Ethel Nalwima akuutidde abakyala okukola ennyo bave mu kwekubagiza n'okwekuumira emabega kuba y'engeri yokka eggwanga gye lijja okutuuka ku nkulaakulana. Tetukyalina budde bwekwatakwata bwetya tumalirire lino eggwanga ffe abakazi tetulina oddinunula ojja kubeera n'ogambe nti ebifa ku national level tebinkwatako bikwatako. Ye Dr. Matia Rwangabwanika asabye gavumenti ekomye okutegekera obutegekeza abakyala emikolo kwe bakoma okulya obuli n'okubiibya ku mazina wabula ebatemera empenda mwe banaayita okwekulaakulanya. Kya bulijjo kifuuse kya fashoni ate bw'otobaddeeyo kaakati batandika n'obbikubiramu abakulembeze naye kye twagala tuleme kuddaawo kugamba lunaku lw'abakyala mukolo gw'abakyala nga tetubakyusizza mbeera. Mmeeya wa munisipaali eno Ssemwanga Godfrey si mumativu n'ekya gavumenti okugamba obugambi nti yajja abakyala emmanju kyokka nga bakyatulugunyizibwa nga n'abakulembeze b'abakyala abalala baliko obubaka bwe basibiridde bannaabwe. Enkwata y'abakyala mu ggwanga lino esimatuse kinene nnyo. N'endaba akasajja akagabala banyakasa omukyala atalina maanyi naye akasajja kakoze eki ekigenda okutuzza emabega oba ekituzza emabega abakyala kulinnya ku bannaffe naye nga twandibadde tukola ekintu kimu kubuuza ku munno nti gwe okikola otya. Lift your fellow women. Abakyala mwerwana omukyala n'abeera mu kifo ne mulwana mu mujjawo basseewo musajja tuli ku kibe. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.